Alright, mbalamusiza ko banyama basebo. Mwenna abalangira nambe je basafane banava na mulimu tena sekino mujesunzo kuna katambika no jekana kusaka nswente oli bulungi. Jeba ko jotu sakengaro. Olunaku lwa kubiri enaku z'omwezi 18 za konka ku mwezi ogwo 11 omwaka 2025 kanswente muri bulungi. Ngabe nabasubize emisana ga lero ntijja kujja musaza mariga eky'emisana ate tuwaye ebigambo ebitalinda. Era ebigere bine bindese tubikwasaganya. Yakatuka nakula musaza kanswente oli bulungi. Jeba ko jotu sakengaro. Ono budde bunyogga mokko ne tujja tambulirawo. Yakatuka ina kusaba ekigambo kimu tambuza akatambikano kasaasanye kuba information eri muterinda njagala mu nsaasanyiza akatambikano information eri muterinda nkusaba onsaasanyiza akatambikano information eri muterinda nzene security alert n'amawulira amalage mwagala okuwulira nga wonazibira saagala kubanga batukuta offside ngatenze ever njala n'embeera mu maaso g'abasajja abo kubanga mbapost ne bagati nadibanga Pro Max Extra nzenzize emisana ga leero kale ngenda kusaba ontambuliza akatambika nabagambye nzija misana era nze nzuyo. Alright, ngenda kusaba onsharingira akatambika nomaruka sharinga then ontagingira president security team ye na Uganda mwenna ontagira ekitongole kya nira na buli omu asobola kubira akatambikano. Ngenda kuyisa bulango bugenda kubira bubiri then tandike program tugenda kulwako tugenda gikolera essaawa jindabye emu yokka tugiveeko anabatategedde atawulidde ebisigadde saagala saategedde saawulidde kubanja kuyita mu bwangu. Alright, kati njala kuyisa bulango bubiri then mpisewo security alert mpisewo ne breaking news then tugende maaso ne program nga byatulese. Nsaba mutagingire wano avuka ba freedom border abakulira gage bayita mu kibi mutagingire navuka bayita ba freedom border abakulira gage bayita mu kibi then mutagingire mu kibi wa police yennyini ni abere katambikano kubanga njala ku exposing ankwezenge okuwonya president. Njala mutagingire team ya moli ya president mutagingire president security team ye yonna nabali ku campaign trail bona babereko. Alright, kati akatambi kansoke maro kuzanya okubakolera akalango kano obulango buli bubiri bokka. National platform over national Noob Swiss chapter demonstration bana Uganda abawangale mu gwanga ya Swiss bakutegeza nti bagenda kote bagenda teka kwa karakasa mu gwanga eryo nga bavumirira ekiwaba bantu ekita bantu ekya Nyando Yosefeti bahabulwa nga kikulembera mu majege ne police saako n'omusirikale gwe bayita mu kibi okubanga ali nyine dembera president mu campaign tour ezigena maso mu gwanga bakutegeza nti okwekalakasa kuno kugenda kubeera nga 2026 omwezi ogwe 11 mwaka 2025 kujja tandika saa 3 ez'okumakya kumekerezebwa essaawa nnyina kujja tandika saa 3 ez'okumakya okusooka kumekerezebwa essaawa 5 ku Uganda Embassy e Geneva. Okwokubiri kutandika essaawa 10 okukomekerezebwa essaawa 10 na kutandika essaawa 10 kumekerezebwa essaawa okusooka kujja tandika saa 3 ez'okumakya n'ekitundu kumekerezebwa essaawa 3 n'ekitundu essaawa 5 n'ekitundu ku Embassy ya Uganda e Geneva. Okuddako kujja tandika essaawa 8 kukomekerezebwa essaawa 11 ez'akawungezi kujja kubeera ku Palais du National mu Geneva e Switzerland. Kale mwena balategeeza abana Uganda bawangale mu Switzerland mubeere mbungi mu kwekalakasa kuno okugenda okubeera mu ggwanga eryo olw'ensonga tukooye Fugabbi n'effujjo lya Nyando Yoseferi okubanga akola effujjo. Alright, bwenvaawo ngenda genda ku kalanga ak'okubiri. Akalanga ak'okubiri kasoma kati People Power National Unity Platform UK. People Power National Platform UK. Black November Day of Remembrance. Saturday 22nd November 2025. 11 at time 11 up to 16 p.m. UK time at Uganda High Commissioner 5859 Trafalgar Square, London, WC2ND5X. Ibakugamba omulamwa remembering our fallen comrades and over 50 Ugandans and bystanders who were murdered in cold-blooded on 18th/19th of November 2020 by dictator Museveni's security forces, and the disappearance including John Bosco Chibarama and others. Kano ke kalanka ba comrade abawangali ebungereza naddala abakulembeze bakugenda bajja teeka yuko karakasa ko bagenda okuyita Black November buli muntu yenna asobola okubanga jali era asobola okubanga abeerayo. Alright,
kati bwe tuvaako awo mu kalanga ako ngemba game tegena kubeera security alert ne breaking news kandoza njala nsooka empiseewo kye twandibadde tuyita awareness buli muntu asooka akitegeere alyoka ategeere 1 buli munnauganda yenna tugenda mu kaluka protest vote ne waliwo kyemutamanyi kyekiriwa waliwo mutabani w'omulwanyi omu mwenna gwe mumanyiiko gwe bayita Waswa yali Major General Wasa Kasirye Gwanga mutabani we bamuyita Gavin Kasirye yavudde olunaku lwajjo akola akatambi ng'atadde okwemulugunya ku kitongole ekigabe endagamuntu mu ggwanga nga kirina ebikyambi bikikola ebigenda mu maaso ebikyambi byo bikoze mu katambi katambudde naye nsobodde omunoonyaako ne mufuna ne mbaako byemubuuza n'akatambi ngenda kakola nkabalage naye kisookera ddala kiri bwe kiti waliwo obuzibu mu kitongole kya NIRA ekolagana nga bwe nabagamba nti batambula world over nga banoonya emikono nga bajjako abantu fingerprints bagenda okukozesa mu biometric scan mu kulonda mu 7 bo bati bakibala kati semu NIRA yennyini erimu okukola amanyanga geegalwa yagamba abantu bagende barenewing national identification zaabwe era abantu bagenzeeyo wabula ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti bataddewo akakodyo kaakano abasinga bwe temunakategeera bw'ogenda n'oregisteringa nnangamuntu empya n'ogendayo gikima bakugamba nti bawe nnangamuntu yo enkadde bw'ogendayo kima nnangamuntu empya bagamba bawe nnangamuntu yenkadde naye nnangamuntu yo empya gye bakuwadde tekola era tekolerawo lwaki NIRA egenda egamba abantu nti nini namba ze babawadde nini namba esigala yemu wabula backcode erina okusoma details zo tekola kitegeeza tosobola kukola kintu kyonna mu Uganda nga kaadiyo teri active kati NIRA ekugamba wayendaga muntu enkadde bakuwa empya naye empya teri active kuba backcode tekola kitegeeza tonna kyosobola gikozesa naye ate nini namba identification yenkadde ekyali functional esobola okugulawo bank account esobola okukola ekintu kyonna ne mukulonda osobola okulonda naye n'empya olwokuba teri active ne mukulonda tosobola gikozesa ekivuunulwa nti zonna currently national identification ezifulumye zonna bw'ogifuna tosobola kulonda ng'ate owaddeyo enkadde ekyakola ne bw'ogiwaayo kiba kitegeeza bakuwadde empya tegenda kukola kati ne mukulonda oba bakuggyemu technical oba togenda kulonda wamu kitegedde bulungi nnyo kankibaddiremu National Identification Registration Board eya NIRA mbagawe badde batambula eggwa ensi yonna nga banoonya abantu okuregisteringa national identification musharinga video bwamaze okufuna data oyo kati balirizinze nnangamuntu mu Uganda n'ennangamuntu ezo z'empya eziriwo tezikola backcode tesoma kati bw'ogenda okima y'empya nga bagamba leeta enkadde kyokka empya gye bakuwa tekola kubanga backcode tesoma mbu buli agenda bamugamba nti backcode zonna gye zijja kubeera bajja za activating omulundi gumu nga wayiseewo akaseera kati ng'ate ejjukira enkadde zikyakola mbukati bw'ogenda okima y'empya bagamba enkadde gireete kyokka eno empya gye bakuwa tekola kitegeeza ne mukulonda togenda kukola ki togenda kulonda kubanga tejja kusoma kati kekakodi ke bataddewo akapyawo saagala nnyo okkulwisaawo njagala oliiza ebigambo bino byengenda okukuzannyira gwe kennyini weesalirewo kikyogenda okuwulira sooka owulire bulungi nnyo so sitera kubagamba kutambuza video naye eneri crucial eno video gitambuze kuba message erimu is very important come 2026 January 15th aba NIRA they are renewing national IDs and fena tukimanyi bulungi nnyo mbu okurenewinga national ID kiyamba kinene nnyo mu kulonda because lowooza mbu no osobola okulonda nga tolina ndagamuntu but waliwo ekigenda maaso abannayuganda kye badde batanabuusa maaso
Kati abanira batugamba nti tugende tupikinge national IDs empya ababewandiisa, and I hope abasinga mwewandiisa batugamba tugende tupikinge national IDs, but bw'ogenda okupikinga national ID bakusaba national ID enkadde. Kyola bulungi nnyo, which is okay. Kitegeera nti okunsaba enkadde, naye ekitali okay nti bagisaba ne bagisigaza. Now here's the thing. National IDs empya tezina kyezikola. Obeera nayo nga mpya naye, even when you go to register for a SIM card, bagamba mbu tenabeera aba activated oba barcode tesobola scanning and all that kind of crap. And eringa nga eri useless. One of the people I've talked to yatuukayo ne bamugamba nti tebanazi activating balinda bamale ozi distributing zonna buli omu apiking eyiye balyoke bazi activating. Does that make sense to you? No. I have just one answer to that. Balinda tumala okulonda nga bamaze okukozesa national ID zaffe ze tubaddiza. Because here's the scenario, nti ojja kugenda okutuuka okulonda wagambe mbu waliwo eyalonze edda mu linnya lyo nga tomanyi how it happened, naye because wazayo national ID enkadde ne bakuwa empya tekola naye enkadde ekola. Take note, enkadde ekola. So tubeere babuufu, tubeere bagolokofu. National IDs, if possible, if there's no urgency, nkusaba genda opikinga national ID empya ng'okulonda kukoze eki kuwedde. Kuba bw'ogenda kati n'otwalayo enkadde bagisigaza nga ate yeekola, and for no reason, because bwetugenda okupikinga passport empya enkadde bagikubamu obutuli ne bakuwa empya ng'ekola. Bwetugenda okupikinga driving license empya bagikuwa enkadde ne bagikubamu obutuli ne bagikuddiza. National ID tebagikuddiza. So we are asking ourselves, lwaki national ID enkadde temugiyinziriza? Mugikubemu obutuli mukole ki? Mugiyinzirize mumpe n'empya. The only explanation now eriwo nti mwagala kukozesa national ID yange okukola mmwe bye mwagala, okitegedde. That is the only reason as to why you're not giving it back. So terms of VDN bw'oba osobola totewaana tomala buddembe ogenda kupikinga national ID empya, lindako okulonda ku ggwe ogenda opikinga national ID, because the only explanation eriwo nti baagala kukozesa national ID zaffe okulonda tutuukeyo mbu twalonze dda nga ne gwe twalonze tetumumanyi. Right. Ekyo kiwedde. Kati bwe mmaze ne munoonya to confirm his words, kino kyaŋŋambye. So yesterday nasanze incidents. Apparently national ID empya registering a SIM card, and one of the people managing okubuuza abanirwa bwe nadenyoga naye bamugamba nti national ID bagenda ziactivatinga nga bamaze zidistributinga zonna. So nesigadde neyabuuza onzigyeko national ID yange enkadde, kuba bwe natuuka ku Airtel nga national ID enkadde ekola ki? Ekola. Enkadde ekola. N'ate empya bwe empya tekola barcode tebagisoma. And I was asking myself, lwaki nerebeegaba national ID etakola omuntu n'omugjaga ati national ID ekola ki? Ekola. So waliwo omulala yangamba ye yagendayo ne bakola ki? Ne bamusaba national ID enkadde. National ID enkadde sikola ki? I'm not in possession of it. Naye naka slip kange ke neewanisako akalaga mbu nno nze nanyini ki? Nanyini national ID. Naye kafaananyi kabeewo ku national ID omuntu oba omulaba. Ne bagenda ogimuwa. And beeremerako namugamba bajja namuyitira police. Nagamba wayi sijja kukola ki? Sijja kulembera ku national ID kantambula enveewo. Naye yasigala vaawo agenda. Yeebuuza lwaki muba mwagala okusigaza ki? Enkadde. So it turns out it could be an isolated incident nti mulimu abasigaza oba mu butamanya. Naye ffe our point is to create awareness. Teri agent wa NIRA alina kusigaza national ID ya muntu nkadde.
alina kumukwasa mpya obwenkadde agikuba mwaka tuli n'agikola ki n'agimuddiza omufuna bulungi nnyo. So that is where the gold is. Twebuuza lwaki bagaba national ID empya ng'ate tezikola. That is also an issue. Ate n'osigaza eyange enkadde ekola ki yekola. Kati era weewuunya lwaki Simon Byabakama alinkinga data w'abaana bamemba parliament ba national platform ba candidate n'amuguza aba NRM okudisqualifying aba candidate ba national platform okyebuuza lwaki. Kati wano wali okulina kukomba essowaani njagala owulirize bulungi nnyo. Buli munnayuganda yenna njala kutegeeza wawudoovu okotolensi yonna monansi abeera ne national identification number nga ye tegenda mu data wa muntu mulala yenna. Waludova bannansi b'ensi zonna abalina passport, buli munnansi alina passport ng'erina passport number okusinziira ku data we. Nkiddamu waludova buli munnansi gy'ali ensi yonna waludova buli muntu aholdinga passport number ye ebeera personal tekyuka. Ne bw'oba ogenda kukyusa passport batransferinga data wo ali mu namba eyo n'omuteeka mu katabo akapya nga ne passport number esigadde yeemu. Gwe buli muntu alina passport wano nga wakasambuza passport ezisukka mu 3 okimanyi nti olina passport numbers ezisukka mu emu. Buli passport gy'okwata Kampala bakuwa passport number ndala. Wali okyetegerezaako n'okiteeka mu bwongo obwo. Tudde ku passport enkadde ezaasooka. Walina passport number ya passport enkadde. N'okyusa passport y'okubiri ng'erina passport number nkadde. N'okyusa passport y'okusatu ng'erina passport number endala. Kitegeeza olina passport numbers ezisukka mu 3. Buli passport gy'ofuna kitegeeza nti data wo bakipinga on nga bakukyusa data wo nga tomanyi. Wawudova passport number ebeera ya muntu ogu transferring his data wo ku passport enkadde ne bamuzza ku passport empya over the same passport number. Wali okyebuuzaako mu Uganda nti buli muntu bw'agenda ofuna passport empya obanga akyusa still bamuwa passport number ndala. Obadde okimanyi ekyo kyokka wawudova omuntu bw'abeera ne passport enamba ya passport yerimu data we buli kimu. Era passport ye beweddeko transferinga passport number ku mukataba akapya ne data we yenna. Mu Uganda abantu balina passport esukka mu 5 nga buli passport na passport number ndala. Mafia system in Uganda. Ekyo badde okimanyiiko kati kavudde kwanjula katandise. Tugenze mu security alert. Njira mutangira wano Elias Lukwago Desh Kananura. Njira mutangira president security team ye mukyajingire boy obayita mukibi wa police ne mukibi owa freedom border. Nzo mulimu gwe gwakotasa president mu intelligence tukunganya information nyingi ne tujjamo information etugasa. Ulira bulungi nnyo. Tutandise bwe tuti. Tutandise security alert. Juzi joli abalamu president bwagenda embalala. N'amala okugenda embalala n'akuba campaign eyasuula emiti na bwe kimu. Bw'amala okuba campaign yalina okuva embalala agende mu district endala okubayo olukuŋŋaana. Wattu president ne banne tebaamanya nti bagenda kukwata ttiimu ye yonna. Wabula ku ttiimu eno ya president kuliko enkwezenge ekolagana state ebbanga lyonna nga yegende wa information bani abatambulire ku campaign trail ani mu kitundu kiji yakolera akavuyo okuzza omusango ng'enkwezenge newayo data. Yensonga lwaki ba comrade bonna babakutte buli omu bamututte mu district ya njawulo ng'eno enkwezenge emaze okuwayo information nti ono yakolera akavuyo egindi, ono yakolera akavuyo egindi, ono yakolera akavuyo egindi. Buli omu banga babakyusiza batwala mu district bakyajinga emisango ng'enkwezenge eno yewayo information. Kati Mr. President munnange ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula essiyani ku lunaku lw'embalala bakwata abaana bonna. Omusajja gwe bayita Mukiibi akutambulirako ennyo era ali mu kukuba ba comrade Mukiibi owa police akolagana ne guy gwe bayita Mukiibi owa freedom border. Olunaku lwe bakwata ba comrade baffe bonna
mukibi owa police yakubira mukibi owa Freedom Border namugamba gamba timu yo yonna mudde Kampala owa yonna gize Kampala tugenda kuyoola buli kyetaagisa okuyoola mumpulize bulungi nnyo mukibi owa police yakubira mukibi wa Freedom Border mukibi gwe mbagamba yono wano ono ye mukibi enkwezenge oyo mukibi ono ya tuberamu wa Freedom Border yawadde ba comrade bonna almost oyo ye mukibi oyo mumwetegereze bulungi nnyo oyo mukibi yakolaga ne state akolaga ne mukibi wa police akolaga ne Abitex akolaga ne Salimu Sale akolaga ne ISO ne CMY oyo ye mukibi wa Freedom Border atenga nabagamba dda gayono yabadde ngali mu nkwe ne mukutandika campaign trail ono bali bamuwadde olukozinga accident president akoleki president afiremu yoyo mukibi bwadde mujja kumbuza ekifaananyi nga temukirina yoyo mukibi yennyini era wano mukatambi kano yono wana agenda okwanjala engalo Kamalo Kagaziya wano mu kifaananyi yoyo ayanjala engalo ono oyo yoyo wano yoyo kati Mr. President mukibi owa police yakubira mukibi gwenkulaze namugamba tegeeza timu yo yonna ogize Kampala ng'osobola okusigala mukibi oyo nakwata timu ye yonna yali mu drone bonna n'abapakira n'abazze Kampala n'asigalamu ye n'omuntu omulala era batuuka okukwata already ebyamazeeyo okuwa information ku buli mwana yenna police gwe yali eyagala n'amajja okukwata era ye baamukwata baamuteeka mu jjafanga buli mwabuza tebamukutte oluvannyuma baamuta n'avaayo nakati alya butaala naye nga okukwata abaana bonna mukibi yawaayo information yonna ekwatisa abaana ne mu ntandikwa nabagamba nti singa president afuna ekizibu ngenda kujja njogera amannya g'omuntu oyo amannya ge bamuyita mukibi akolaga ne Abitex bakolaga ne Salimu Sale okubega n'okutuusa obulabe ku baana baffe bonna era buli mwana yonna eyakwatibwa mukibi oyo yamukwatisa nga yafuna communication ne mukibi owa police namukubira essimu namugamba nti gwejjako abantu bo abasigadde ffe tugenda bakwata badde Kampala gwosobola osigala ebisigadde bitulekere yensonga lwaki nti omwami oli yabadde agaba information kati saagala kwogera bingi waliwo comrade omu agambye yasobola okufa as long as the president asigala ali safe waliwo comrade omu agambye ye lwaki yafa president nasigala nga ali safe ebigambo byogenda okuwulira si bigambo byange nze nkugambye ebyange ate nga nze mbikugamba ebigambo byogenda okuwulira si byange bya comrade omu agenda babuulira nze nali nabagamba dde ekintu kino biwulira bulungi tambuza akatambi kati olaba ne kuolo lwennyini mukibi yakubira oli mukibi wa Freedom Border omwana yatubuuliddwa waliwo omwana omwe yatugambye ya mukibi yakubira oli mukibi yakubira mukibi ono wa Freedom Border oli mukibi yiganya kibanda mwennyini n'amugamba atike abaana be abazze Kampala kuba bagenda kukwata buli kimu mukibi n'alondamu abaana n'abawa transport ne badde Kampala we badde Kampala kati kwaliko omwana omu yali amugambye asigale omwana oyo n'awulira information yabitunyumiriza nga tuli ne balameka ne munnamateeka omwana oyo naye n'alaga nti embeera mulwadde mukibi n'amulemerako gwe sigalako bano kabagende Kampala bano bazizza emisango simanyi biki omwana naye n'alemerako nti mulwadde ne bamutikka nabo naye ne bamuwa transport badde Kampala mukibi ono wa Freedom Border ambushi yonna yagenda oggwawo nga mukibi oli yamukubidde dda amasimu nga yamukubidde byonna ng'abimanyi okitegeera abo zesolima abaana abo olaba endowooza gurupu eyo bwetali ntuufu gwe mukibi baamukwata ne bamuteeka ku jjafanga ne bamuggyako naye nga oba olaba kisoboka ngaye walaba akantu ako lwaki baamuteeka ku gguni ne bamala ne bamuggyako
wekitegeere gwe bakwata mukiiri bamuteeka ku Jafanga ate ye ne bamala ne bamuzza okuttaka. Manya tiimu ya Freedom Border yonna nsolima zonna Freedom Border yonna nsolima zonna byonna bijama ate bigenda kumalawo omulaasi. Abo abasajja bajja kusaanyaawo omusajja direct babaleeta kujjawo omusajja. Ati Mr. President amanya gano njagala nga somo gawulire bulungi nnyo. Nze omulimu gwe gwa kukola information na kuwa details za intelligence. Oyo gayu gwembala zego bayita mu kibi. Waliwo kufa nezoganya. Abantu basatu ntimu yabwe etambulira mu 442. Etambulira mu drone eyo. Eyo yonna with immediate effect mu gigobe. Nchiddamu gayo oyo mukibi waliwo kufa waliwo gwe bayita zoganya bano bakolagana Abitex coordinator waabwe nga bakolera state Salimu Sale ya fundinga eno mukibi coordinator mukibi wa police amanya nga asomye nze tiisibwa kula president okutaasa eggwanga omwami gwe bayita mukibi gwembalaze kufa zoganya na Abitex ono smalling ya coordinating abaana bano. No ku president yatandika campaign trail waliwo mission esula president kwa accident ng'omuvubuka yennyini mu kibi yali agirimu. Nenzija ne mbagamba nti singa president atuuka ku buzibu n'owagwawo accident omuntu akiri mu manyi Abitex yakitaddemu omukono. Ebyange mbyogera kati ng'omusezi agula Siyani neye motoka eriko office M442 n'abagirimu bonna ba state mafias era bakwatisiza abaana baffe bonna. Bebagaba information from Monday up to Friday nga batambula ne mukusooke motoka eyo yalimu draw yalimu jama ngovude ku motoka road commission ne motoka eyo yalimu jama. So Mr. President ne timu yo nze mbwadde information ebisigadde mwekuume mukaba bankuumire. So ogwo gwange gwongukoze ogusooka olwaleero ogwa security alert mumpulidde bulungi nnyo ngukoze ogwaleero ogusooso gwa security alert. Ensonga endala onaku lwajjo bwe nakoze live ne bagamba nti twetaaga abaloya abalina okubeera ku kirebe kya Electoral Commission babeerewo nga bagenda ku representinga buli candidate waffe yenna gwe baagala okujjamu olw'obuyaayi obuli ku Electoral Commission. Wabula sinafuna reply okuva mbeera yogenda bannamateeka otherwise kikyagenda mu maaso ate kikyagenda mu maaso. Wabula nabagenda tuteeke focus nnyo ku mukulembeze tetuteeka muntu yenna ku focus ku member pale bajja kwesobolera naye njagala focus tugiteeke ku president ng'omuntu tukole ekiddako kuba bana basigadde bonna bangu wakugula ate president yalina obuyinza so si bamemba parliament awo tuvuddewo. Olwaliro guweza omwezi ne wiiki emu bukyanga nzija mbagamba nti Salimu Sale ng'ayita mu kitongole kye Wealth Creation bakwatagane MTN okugula enkuuka nembaga bagenda kikozesa nga political statement okwambaza abantu bonna yero ekyo mwakifunako information mukimanyi bulungi nnyo. Nenvawo nembagamba nti Salimu Sale era yawe instructions CBS ne BBS obutakyaza muntu yenna wankyuka ddala ku CBS abe mukibi receiving send ne mukama we Kawoya Mwebe saako ne Sanoga Mulengeja obutakirizaako muntu yenna wankyuka ka president okujjako ku radio eyo kebere ku TV nokko enyiba za kyagula baziwera. Nembagamba recently ndi Medi Nsereko Sewuliwa siasa bamufumula ku CBS ne wayitawo ennaku nga 3 basooka bisirikira pressure ne bayitirako ne bakola ekibaluwa mbu yagenze mu medical leave yaweddeko kati genze mu wiki namba. Medi Nsereko tanadda ku radio lwaki tanadda ku radio baagadde nnyo kulwanyisa information yange ne bakubira Medi Nsereko amasimu mbamwegayiridde akomewo akole adairutinga be nayogera Medi Nsereko yabagambye entai okujjako nga yekyusiza omutaddeko force yabagambye sidde kimala mwangowa ate siyeka abakozi bangi nnyo bagezezaako okupasuwinga okudda ne bagana nga kimati pachi public egenda bochesa kati mbagamba kyenabagamba nkiyimirirako bamugoba badde bamwegayirira okudda okujjawo information gye nateekawo nga bagamba munayogera bikyamu
kati guweza omwezi ne wiki namba medical leave tegwangako kyensebyo okumanya nti bamukubidde amasimu nga ne Saalongo Mulenge gyamukubira amasimu yagambye sisobola kudda kaleediyo kammwe ekimala mwangoba kati mukitegedde bulungi nnyo naye mbagamba state erina engeri yenyigirizaamu abantu basobola omukozesa ensobi ne currently tagenda kudda yensoko lwaki nabagamba nti I stand with the information I pass here on social media mukitegedde bulungi nnyo kati tugenze ku nsonga endala atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera Saalongo Erias Lukwago ne munne Ssewanyana batambula bavumirira bali mwezo n'okumira ekibiina kya National Platform naye ate ne ssente zibaweddeko zibeekubyampi mumpulirize bulungi nnyo wetwogerera olwaleero amawulire gengenda okuwa gali 70% accurate 30% kola investigations gali gatya njala tegeeza bannayuganda mwenna njala tegeeza Inspector General of Government nti bwe najja ne bagamba ebintu Lukwago byatunze buli omu yawuniikirira kati n'olwalo kamwabye oluvannyuma lw'okuba nti kampeyini zibaleega ate nga bakozi ba state ngera tegeeza eggwanga n'abayizi n'abasomesa board of staffs government Saalongo Erias Lukwago meya wa Uganda wa Kampala meya wa Kampala ng'akolagana n'olukiiko olufuzi n'essi lwonna nina obulumi okubategeeza nti batunze ekazi ndowooza 2 ne budesimal bugwamu ku ssomero lya City High e Kololo batunze ekazi 2 ne budesimal bugwamu ku ssomero lya Kololo High naye nga mu kutunda kino gavumenti temanyi abamu tebamanyi abavunaanyizibwa ku ssomero eryo naye nga ettaka lino Lukwago baaliguzizza dash oba dash kananula ku milioni 2.7 eza dola ku milioni 2.7 eza dola dash kananula yaguze wabula endagaano bakozesa mirundi ebiri endagaano esooka eraga nti yaliizi naye endagaano dash kananula gyalina eraga nti was a permanent sale naye waliwo disagreement between the teachers and the other stakeholders naye Lukwagalaga nti baalizinze omusajja ekazi bino bugwamu ku milioni 2 eza dola mu 7 hard cash naye Lukwago empapula zagenda ku president zigenda kulaga nti baalizinze naye nga tamaze ku informinga government yatunze butunzi okuba nti baagala sente gwe wenna agenda okuwakanya information yeno genda ku City High e Kololo okebere obogende embabega w'ekiyungu gye bazanyira basketball dash kanana already yataddewo dda containers okulaga nti already agenda tandika okuteekawo emirimu there is a possibility either agenda kuteekawo kabondi oba ekintu ekirala kyonna ekyefaananyiriza ku nsonga eyo kati gwe wenna aliranye essomero eryo tukooye abeeyita abayigirize nga babba bubbi eggwanga lyaffe ene footage saagala kuwa information nga sikuwadde footage mwenda abamanyi City High e Kololo mabega w'ekiyungu gye bazanyira basketball ono dash yataddewo dda ebintu byomwagenda okukolera bizinensi ze oba okuteeka ebintu bye saagala kuwa information nga sikuwereddeko evidence ono dash yataddewo dda container 40 feet bagenda kukolera bintu bye sente zisasudde bulungi nnyo oyo Erias Lukwago sente yazi receivings njagala nkuwa information nga nkuwerako buki obujulizi bamanyi City High Kololo wano mumanyi obulungi mukitegera bulungi nnyo awo mumanyi obulungi nnyo ono yeseebo omukulu yatunze ettaka ly'essomero yinaakola ebibye ekyo mukitegedde bulungi twagala tuveewaawo mu bwangu tugende ku nsonga endala bebe tulina mu Kampala eggwanga balitunda bali mawolo nga tebaagala boogerako ekyo ndoza mukitegedde ayagala ogenda okunoonyereza nga oli obbi oba oli munnamateeka oba oli wa poliisi genda onoonyereza zimaze okukuwa ki maze okukuwa information awo tuvuddewo ajjota bategeezezza nti oluvannyuma lwa paliamenti omwezi oguwedde ogw'ekkumi okuyisa obusiriivu obwasukka mu 2+ ne babuyisa mu paliamenti nga bwanyongereza y'ennyanja esofeeri
sente zino Papa Sera yali aziyisiza nga zigenda muyambako mu kukola campaign saako n'okugula aba opposition n'okubajja mu lwokaano. Sente zino zaweebwa Anita Among yaweereddwako portion ya billions 9 billions 9 buli candidate wa national platform owa independent agenda okuvaamu agenda kuba aweereddwa millions 6 nga enguzi aveemu alekere aba NRM. Kyenva mulaba ne Kabanda naye avuddeyo nga ataddeyo mbu NTM bagenda mulangirira ne opposite. Jjukira Kabanda yakwata ensawo ya Anita Among. Era sente zino Anita Among ze sente zakosa mu parliament nga manerenda nkiddamu. Boyina MP yenna gwomanyi mu Uganda mubuuze loan ze balina zonna mu parliament zaani. Ng'oggyeko loan za bank 80% of all loans ba MP ze balina mu Uganda za Anita Among ng'omuntu. Ze sente zino zajja mu state zajja mu parliament committees ng'ebitongole bizze ne sente zimu gyazijja teri amanyiyo. Kati Museveni yamuwadde billion 9 nga zino bagenda zikozesa okubribinga ba opposition ba MP bavemu n'okujjamu abaana ba national platform ngera ne sente zimu basasula abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda. Nkiddamu gwe tolowooza nti electoral commission buli muntu gwe nalifayinga aba tebafunye sente. Ba top executive bosses ba Uganda Electoral Commission bali receiving buli at least ali receiving ko katuwo obukadde 5 ku 10 okuyisaawo deal eyokunalifyinga buli candidate wa national platform wali. And it is becoming a trend in the country that elections are losing value and meaning because someone can come from nowhere using his own money now bribing the commission to nullify his competitor in Aitawo. Ne Kabanda yagambye nti sente zinakuba campaign lwaki nzimala kanziteke mu commission nga neyambisa kodo Anita Among mpitewo. Ekyo kigenga kati ye trend eriwo ebyogenda okunoonya babivuddemu. Kati baga ndeta bomanga balengera ko isaka umikamu kanko eseko bokadde 5 mbuteke mu commission nembano betujja kemikono bakonfessing tukose baloya tunalifyinga omuntu wa national platform. Kati gendo obuze MPO Lumbuye kyayogedde kituufu. Nkiddamu all circles and the money laundering system eri mu parliament ya speaker Anita Among. Buli MP nali mu parliament Anita Among amubanja sente. Yensonga lwaki buli MP yenna bafukamirira speaker Anita Among azawu yabagambye talabanga yonsi nga bamemba parliament abana PhD abalina masters bafukamirira omukazi. Azawu yakibagambye nti yabagambye ekinyusi kiri luddawa ekinyusi kiri wano ekinyusi we kiri muzamutegedde. Azawu statement gyakoze olwokuba nti yabawadde bu statement kati nze mbawadde deep analysis ku lwaki omukazi yafukamiza buli muntu ali mu parliament. Kati batalinako access mwe muli Joel Ssenyonyi amulabisiza emizeeje kati bali mu kukola ne Electoral Commission okunalifyinga Joel Ssenyonyi. Obadde munakitegeera olutalo wakati wa Joel Ssenyonyi na Anita Among bonna bakandidate abeesimbye mu constituency ya Ssenyonyi bonna 100% bali facilitated by Anita Among. Ekyo kyamulemye kati akolagana isi banalifyinga Joel Ssenyonyi mbu yeesimba mu constituency enkyamu. Bwana batamusse kuba neyo option weeri. Bw'oba olina MP omubuuze Lumbuye kyayogedde emisana kituufu. Azawu yabagambye talabangako parliament bafukamirira mukazi n'abafukamiza bonna no kituufu abafukamira. Naye the reason is zonna bamanerenda abali mu parliament bonna zonna sake ziri mu parliament za Anita Among. Nabagamba ko ne mukula akikozesa mu Eastern eri aleta bakandidate ne mutuula nakugamba ngenda kufuna kadi ya NRM oba oli wa independent ngenda ku facilitating buli kimu nkusobozesa n'okuwangula but
60% of your entire income in the parliament zange. The same system Anita Amongi jakozesa mu East facilitating about MOP nabagamba 70% of the entire earnings of yours for the 5 years sente zange. Kati bwamala obikolebwa n'abaleeta te mu parliament buli omu mu parliament avunamira Anita Amongi kubanga ababanja. Kati ekimwalanyisa Ssenyonyi yasooka n'akuba kati Anita Amongi yasooka n'abanga zaake kichwambaya ne basooka bafumutula zaake n'omuteeka ebbali ne balwana zaake mu kooti mu parliament n'engumi n'evu nga balwana zaake ne zireeta Ssenyonyi n'abalabisa ku nguzi ku buli kimu. Kati Anita Amongi agenza okola nga tajja kusobola Ssenyonyi n'agamba katugende mulabadda Basitolo Commission lyoke tumulwanyise. Yensonga lwaki Anita Amongi afiirawo ba Ssenyonyi aleme kudda mu parliament kubanga akimanyi akasajja kagenda mulabisa mumulinde. Eyo trend Anita Amongi yaleese eyinza okukomekereza nga ye government ya Nyande obanga Anita Amongi yennyini agifiiriddemu obanga Electoral Commission yennyini ekoze eki nga nayo yennyini egifiiriddemu. So mutegedde bulungi nnyo kyembagambye mutegeere mukitegere bulungi nnyo awo tuvuddewo. Ensonga endala buli Munnayuganda yenna wooli ng'oli indigenous ng'olinamu akasente mpuliriza bulungi nnyo. Buli Munnayuganda yenna wooli ng'olinamu akasente ng'oli indigenous oyinza okuba toyagala kundaba wabula wuliriza ebigambo byange. Sisitimu y'okuwavuwaza Bannayuganda enteeketeeke weeri nga bakozesa ba fraudsters abamu bemuyita ba public figures okubafera. Tubawonyeze ku musajja gwe bayita Luze Abraham. Obufere bwonna tubutaddewo. In fact mu mateeka amatuufu omuntu yenna nga convict tateekeddwa kwesimba mu Uganda. Kambere brief and precise. Gobadde okimanyi parliament ya Uganda almost 80% bameba parliament abane bonna ba convict. Wadde tebayingira mu komera nenga bonna ba convict balina emisango. Nenge etteeka ligamba when you are convicted or you committed any crime or fraud or anything against the law, you are not supposed to stand in any political office. Wabula njala kuga nti 80% of all members of parliament in the Ugandan parliament all are convicts. Ba fraudista, ba criminals. Wabula they can still stand. Kati nemukiriza omuntu fraudista omubbi convict mbu yesimbye okuba member parliament mu Kampala nemuleka tuwebuza lwaki bamuwa airplay ku TV ne ku radio. Kokimanyi nti esigibwa agenda ku TV yonna okwogera oba nalukoola oba ani yenna wenkyukakyuka bw'atandika okukuba system ya Museveni nga TV ega tugenda mu Bulango. Njagala weetegereze waki etegerezaako nti TV bwe kubaako omuntu wa national platform nga akuba nnyo nga bagamba katugende mu Bulango. Waki etegerezaako nti Luze buli TV emuyita ne radio naye bw'abaakuba Kyagulanyi oba alina ebibooziboozi byayisaawo TV tezigenda mu Bulango kebere radio. Babateze ekintu naye nga mufere gwe babateze ali awo. Oyo guy is not even supposed to step in any public office or in any TV or radio station because he's a convict mufere. Kati babazimbidde abafere mwemulowooze nti abantu abo balungi bali bazimba abantu bagenda bakola diversion messages okwata public amaaso ku bintu byayogera kuba ne byayogera byennyini bini bisobola omusibya. Kati mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati kansooke mbategeeze Bannayuganda gwe wenna Munnayuganda ng'okyalinamu akasente kuuma akasente lwana bulwanyi gavumenti eveeko onokufera. Gurupu y'omuvubuka oyo Luze Abraham ye gurupu yemu eya Hassan Bulwadda. Gurupu yemu eya Hassan Bulwadda. Same tribe, same characters, all support NRM and all are certified by Salim Osai.
nchiddamu tunuli gendo nonyeruze Anders gendo nonyeruze Abraham ogende ononye Hassan Bulwadda same people same characters same tribe although they call themselves Baganda these are Baganda manya bonna ba fraudista bafe wabula balina convincing language nga bayambibwako state okufera ba indigenous okubatwalako sente zaabwe nga tewali wogenda muwabira musango gwonna saagala bakutwaleko akasente ko saagala bakubbe nga tomanyi state yeteka abantu bano mu public bababbe n'ekirala mwagoberedde nnyo trend eya adverts ezigenda maaso mu ggwanga ku social media aba promotinga business z'aba state mafias mugoberera nnyo trend business aba promotinga ku social media nga z'aba state mafias engeri bazi promotingamu engeri bafunyemu capital n'okulaga abantu abatabate bakola mwakitegenderezaako from nowhere you naga nti ne bondi ye motoka from one naga nti na restaurant wait from one naga nti zintu ndeteka wait from one naga nti nina business wait ne motoka wait mwakitegerezaako ebyonna babiteeka mu system ya dictatorship okulaga abantu abalala nti the world is okay, the country is okay, economy is doing well, people are getting money, people are getting rich, but others where baba sikiriza mwe namwe kubateeka mu katego keekamu okuluza ne musobola okugaggawala buli kimu kye muyina mu kyono ne mu kitunde nga mugenda competing nabo. There is no any proper indigenous Ugandans who can open up a business in Uganda current and you succeed. It is impossible. But the state facilitated agents, they can open up business even though they make losses or they do what? They still operate because they are under the project of fooling Ugandans that everything is okay. But the indigenous Ugandans tusobola kugula business ku Uganda negenda maaso. Kati wuliriza. Mazo kusomera oluze Abraham. Tugenze ku Hassan Bulwadda. Hassan Bulwadda ali mu yo estate simanya azimbira abantu mujjukira bwe twali mu covid mujjukira bwe twali ku bantu ababikibwa ebisaaniiko ekiteezi n'abagamba agenda bawe ettaka azimba kola amayumba osobola okundeetera akafaananyi n'akanga bye yattaka weebali nga bazimba ku ttaka lyabawa tugenda mpola kati ngenda basomesa ba state agents nkubuuza osobola okundeeta video emu ku bantu bannayuganda abaabotikirwa ettaka ekiteezi oyo Bulwadda byaga nti agenda bawa ettaka ng'ali bawadde bazimbyeko ennyumba era abantu abaawoka ettaka baakoma luddawa abamu badde poliisi bakuba n'amasasi ettaka Salimu Sali yalitwala for his personal benefits n'ateekawo oyo Hassan Bulwadda okolanga omuntu abuzaabuza abantu babuzaabuza mpaka olwaleero kati wuliriza wali okola n'okomba essowaani wetwogerera olwaleero omuvubuka ono Hassan Bulwadda y'omu ku bamafiya ba gavumenti abafera abantu ba individual ne beefula nti balina ssente kumbe bakozi ba state wetwogerera olwaleero gaakaaba gaakomba ku luno yafera abatafereka era kati ali ku taakese taasulewo itya munange Bulwadda ono ng'agenda akolagana ne Jovia Sale ne Kereni Kayonza. Jovia Sale mukyala wa Sale gwe mumanyi yenna. Kayonza Kereni naye alina oluganda kuki ku First Family. Amanyi Kereni ye mukyala eyalina company gye bayita Aska Security yatwalanga nnyo abaana e Bulaaya ekirako kuba ekyeyo kuumanga ba security we gwe bayita Kereni Kayonza. Baddira Bulwadda nga mwettaka bamwettaka eggaluka nga liweza almost 7 billion Ugandan shillings ali batundire. Bamala omukwasa ettaka kyali ng'ettaka alitunda yawaayo Jovia ne Kereni sente teyaziba wadde n'ekikumi ekyaddako nga yeebuzabuza nga afukaana aba n'okutuuka olwaleero. Jjukira bali mu system nga bakwata Bulwadda muteeka ku mudumu gw'emuli omugamumanyi twagala sente zaffe ezaava mu ttaka nga bagamba mpemu emyezi 3 sente twagala sente kati kye baamukoze
amateeka omudumu omundu ku mulamu gatwagala ssente oba yitawano looyawo owandiika endagaano eraga nti ogenda tutunda amaka ago gobadde olaga abantu ti amaka gago amaka either gatuddira oba ogatunda oggyemu ssente zaffe. Amaka ago gabadde atera okulaga abadde alaga amaka ago gafaanaganako n'aga Hamisi Kiggundu. Kati amaka ago gagenze Ssingo, gali ku musingo lwabufere kuyingira mu system okulaga abantu mu public mu kifaananyi mu dictatorship regime okulaga abantu waliwo abantu abali well off mu ggwanga ng'abalala bali bubi. Kati wetwogera olwaleero omwami oyo n'amaka ge gali Ssingo bagagenze ku musingo gagenda kutundibwa ku Nyondo bw'ataleeta billions 7 eza Jovia Sale ne Keren Kayonza. Umutegera buli Keren Kayonza mukyala inanyini company bayitanga Aska Security Agencies eyatwalanga abantu Iraq. Mutegedde bulungi nnyo yensonga lwaki abavubuka abo babatega nenga temanyi abantu bano ba international fraudsters abera ku ground. Mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo katugende kwene ensonga mutaginge president timu ya security yonna n'eyamawulire. Mr. President wonna woli banna Uganda mwene mutukole emirimu gyemuli ku social media ba YouTubers abenkyukakyuka n'olufuzi olukyuka na national platform oli bulungi nnyo. Essaawa yonna kye tuyita very soon or anytime from now state ng'ekolagana n'abasajja okuli Damulira abakitongole kya Ssemwai ne kya ISO bakkiriziganyizza n'abavubuka abamu ku baali baasigala mu makomera nti bagenda kubata bamaze obbawa ssente baveeyo bajje ne bisitoole ng'ebyassaanya bye yali avudde nabyo mu kkomera nti Kyagulanyi yalina enteekateeka era yabasindikanga okwokya petrol station okwokya enguudo okutega bomu okutemaatema abantu mu Kampala ng'ekigendwa ky'abano ekigendwa kya Museveni kwe kulegitimayizinga nti national platform kibiina kiri violent akiteeke ku platforms z'ensi yonna yembo asikowalinge in case waliwo ekize kyonna bajja gamba nti Nsinywande yakikoze wabula Kyagulanyi kenyini yagezaako ku destabilizing eggwanga. Kati waliwo group y'abavubuka abagenda okuva mu kkomera very soon mugenda kiraba TV radio ba YouTube ba National Advance Movement ne ba TikTokers bagenda kibuukira bagenda kiwa eyapule n'olwokuba nti ndinadibanga Pro Max Eva mbeera maaso ekyo kisazaamu olwaleero eyo ddiiro cancelled nkiddamu Damulira Christopher Ssemwai ISO police amagye eyemboozi ngisazaamu wano cancelled kubaka tekyakola makulu nenga kibadde kigenda kujja kibadde kisukka nnaku 3 okuva kati buli kimba akiteeseteese video recording zibiki byonna nga Ssaanya bwe yajja ne banne abagamba nti ffe batusindi Kyagulanyi yatugamba tukole bino era tiimu ebadde emaze okukola ki okuweebwa ssente n'okuwa script bagenda obyogera ne kati olw'okuba nti nze ndi naddibanga Pro Max kano kabeeramu kati noteekamu akasaze n'oddamu n'osazaamu bwoti eyo mission closed TV gye basasudde radio blogger YouTube okujja okuzimba emboozi emboozi yonna maze ogikola ki maze ogiteekamu musenyu n'amayinja mugiziike tekyakola wano kubanga olwedde tutegedde abaana abo naye nga mulimu abaagaanye badde batuukidde Bob Yang n'abagamba saagala kumanya tebatuukirira Machete n'abagamba saagala kumanya waliwo n'omusiraamu gwe nkyanyiriza yagaanye kati abasigadde abatono bo bakkiriziganyizza n'ennyambira y'abalwadde ssente naye nga nze bwe ndi naddibanga Pro Max ebyo nambidibaze kati bikomyawo byonna mbidibaze kuba ssente zadde ziteereddwawo nga buli kimu bagenda kiteekawo okuba nti bagenda kuleeta abantu abo bakole ki boogere wabula waliwo n'abantu abaali bali ku ttiimu ya president ya security abali mu makomera be batuukiridde nga babaagala baveeyo at least omu ku babiri nabo bakonfesinge nti
ba comrade bali be bagambye okwogera bituufu nnyo olwokuba nti bano babadde close ne president kijja kuba kiwa legitimacy statement z'abali abagenda ofuluma nga boogera ba comrade bano bakyabaperereza okubeera mu kintu kino nga baliko ku security ya president nga bali mu makomera baagala bakozesa nsobi kola kintu kino so kambi batereze bulungi nnyo. Today is 18th of November 2025. I'm here to inform the public that the state operatives on orders of Museveni and Christopher Damolira, the head of crime intelligence, they are in preparation of staging or parading some NUP supporters who were jailed some years back to come out to blackmail His Excellency Kyagulanyi Ssentamu that they were arrested in the course of causing chaos in Kampala as they were instructed by Bobby Wine. But unfortunately, as we speak right now, that statement doesn't make sense because previously, the same state used some of our comrades to come out to blackmail His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, the likes of Sanya Mujahideen and other few men and women who crossed to PLO after they've crossed to NRM. Right now, they are nowhere to be seen. So the state again has picked some comrades from different prisons to come out to air the blackmail statements against His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, and these things already are in pipeline. TV stations, radio station, YouTubers and bloggers and TikTokers on social media, they have already been paid waiting for those scripts to be promoted so that Museveni can legitimize that national platform is a violent party, which will legitimize his statement condemning Robert Kyagulanyi Ssentamu or blackmailing Robert Kyagulanyi Ssentamu to the extent that Museveni wants Bobby Wine to be in prison before elections. So I'm here to inform the international community and all concerned people that Museveni, he had been doing all this the entire life of his, because for him, he doesn't want democracy in Uganda. He's good at making diversions, he's good at making violence, so he thinks that we can give what he wants in terms of violence. But very soon the world will expose him because his time is over now. So njagala otegeeza abantu bategeere biki bagenda okuleta maaso awo olw'ensonga nti ebintu bino badde babipulaninga nga bali makomera. Era mumpulirize bulungi nnyo. Gwe mwannyinaze agenda mu kkomera okulaba comrade naddala eruzira n'ekitalya. Mugambe ba comrade abo waliwo abasibe baleeta ng'emirimu gyabwe gyakujja kukomekkereza na kubega ba comrade abali mu makomera omwo. Nkiddamu mugamba abasibe baffe mugenda okulambula nti waliwo abasibe baleeta ng'abajje mu public ng'abantu tubadde tubamanyi ng'omulimu gwabwe gubadde gwakubega. Nga nze bwe sinywa guteeka ebigambo byogera nga bwe biri. Omu ku bo yazziddwayo publicly temwategedde nti bamuzizaayo yagenze kuŋŋaanya data against His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita mu baana abo. Gwe noonyereza omuntu abadde ng'akwatibwa n'asindikibwa eruzira n'abeero n'akomawo n'akola obuvuyo n'akomawo yazziddwayo era ali luzira but public tekimanyi. Public tekimanyi yoyo mukubadde bakozesa okukola ebintu ebyo. Mukitegedde bulungi. Public tekimanyi naye yazzeeyo. Nze okusinziira ku sources zange mu bitongole ebyo saako ne mukomerero zibange nti ono tumumanyi n'abamakomero banyi bamanyi mission gyaliko. Mumutegedde yogerako mumanyi bulungi nnyo. Nakati munnamulabako waali yazzeeyo gyali mu kkomero bamuzizaayo nga yagenze ku data collection n'okufuna information okufulaminga gye bagenda kufulaminga president yazzeeyo gyali mu kkomera. Babatwala ekitala babatwala ebizira we batambulira awo okola komiko. Sharifa nanyumyanga naawe yazzeeyo gyali. Sharifa agobera information yazzeeyo bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. So kati mutegedde information njagala TV za Uganda radio ba YouTubers bani mwenna mutegeere nti mission gye badde babawadde cancelled era efudde sente muddeyo muzirye fogwaffe tugukoze gwa ku exposinga. Mukitegedde bulungi nnyo.
kati byebyo information gyentadde tugende tukyagenda mu maaso. Emugitegedde bulungi nnyo esoosi ne mugiwulidde kati bakulya ssente bye byembagambye buli omu sigala ng'oli faamu ng'otegedde. Alright. Kati mubale bagenda okuta bagenda kusooka kujja bagambe nti basaba ekisonyiwo erinnyanda esofeeri bawubisibwa Robert Kyagulanyi Center mu n'ekibiina kya National Platform basaba okwetondera gavumenti n'okwetonda Museveni olw'ebyo byabatuusibwako era bo bali wiringi okugenda mu maaso n'okujoyininga NRM okutambuza eggwanga mu maaso. Boogere nti baabi basindise okwokya ebipiira, okwokya enguudo, okwokya petrol station, okwokya emmotoka ne bizinesi z'abantu. Kye bagenda okusooka okujja okukola era Museveni mbw abasonyiwe muve babbala mbajja babaga nti abantu tugenda bateeka mu program tuba training badde mbafuuke baana balungi nnyo mu public ekigenda kujja. Kati statement gyensembezaayo eyo ye statement Museveni gy'abadde akozesa buli lunaku akukwata nga yali mu nsobi n'akusiba n'akunyigiriza n'akugamba kiiza emisango ate nkusonyiwe nga ye kyayagala kwejjako crime yonna emulaga nti atokyalinga abantu mu makomera oba mu ggwanga. Ye kyaba yagala okwejjako nti atokyalinga abantu era abantu bakkiriza ku lwabwe. Kati na bano kye bagenda okukola nessanya statement yagikola nga amwetondera naawe bagenda kuve bakole bwe batyo mugenda balaba nga bakola ekintu kyekimu. So mutegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Awo tuvuddewo. Ekisembayo mbate kuba video ne bagambye yasayo tulina okusukuubira president watambula. Ekisembayo kye kino era njala mukiwulize bulungi nnyo. Buli Munnayuganda wonna wooli wulira ebigambo bino. Tugenda mu kalulu ak'okufa n'okuwona. Nkusaba endagamuntu yenkadde togiwaayo genda okimeyo empya endagamuntu yenkadde togiwaayo. Mbasaba tugende tulonde in big numbers. Mbasaba tugende tulonde in big numbers. Wabula towaayo ndagamuntu yonkadde. Kisigaze tulwana na mulabe ayagala okukozesa buli kimu ekyetaagisa okukozesa. Amasomero yagajjako data, barefugee yabajjako data, amalolo yagajjako data, abasirikali yabajjako data, buli kimu yakijjako data akiina at his own disposal byagenda okukozesa. But unfortunately gayo ono nabagambi babookinga resorts ne babookinga hotels nga basomesezaamu abaana ba NRM bakada how to operate or how to use the biometric voting scan system. Wabula ba stakeholders omuli ba candidate omuli ebina by'obufuzi omuli buli muntu yenna agenda okubeera ku lunaku lw'akakiiko k'ebyokulonda tannasomesebwa biometric scan wegenda kukola. Lwaki? Kubanga bakimanyi nti bagenda kikola temporarily nga bagiteeka ewantu neefa olwedde balina data gwe bakolektinga edda. Nabagambye ejjo tale ssente egenda okukwasaganya Kampala yonna eri Kibuli ku CID wewali data collecting center yonna. Ompulira bulungi nnyo kye bagenda okukola. So nno ebintu bino mbitegedde bulungi nnyo njagala mugende mulonde mu numbers wabula kyessaagala ba MP baleke bakola omulimu gwabwe era kye bakola bakitegeeza ne system gye baleese ba MP n'okuŋŋaana ogenda mu constituency by constituency okubira kwa ba comrade ekikopo muberenga mukimanyi. Gye mba mugenzi ne musenga ba comrade nga baga balimu amakoona temufokasinga ku balimu makoona kubanga abantu Museveni yabaavuwaza. Kambagambe kino mukitegeere. Ebintu byonna bye mulaba biri well planned lwakuba mwe temwabimanya. Okulumya abantu
obwavu kali kakodyo kali kakodyo kakuvundamira mu 7 waba yeetagidde ekintu kyonna ngaba muyino kimuwa ke kakodyako kyovula nti abantu bonna kyangu nnyo okwewaayo okusinga okulwana eggwanga ye ng'afa ku ssente ensi ezina economy stable nga ne bannansi bali well off kizibu nnyo bagulira wabula ensi ng'abantu baabaavuwaza nga tebalina ssuubi kyangu nnyo obagulirira mu buli kasente konna akasoboka kubanga babakolera mmere ya leero kansuye mukitegedde bulungi nnyo kaali kamu ku kakodyo okwavuwaza bannayuganda batuuke mussa nga munnabyabufuzi yekka yasobola omujjo osobola omukola ki yasobola omujjuna mu biseera by'okulonda ng'akozesa akasente akaba baleetedde n'afuna ky'abayagala naye singa tekibaddeewo kyandiba tekisoboka olw'ensonga nti ensinga abantu bali economically stable oba financially stable kizibu nnyo ekyokubazoganya ng'obateeka mu bibozibozi by'okubagula kati bino byonna byera bagula bakandi tebavaamu bwavu si intimidation bwavu oli abalamu yakateeka mu miliyoni 10 bamugambye tugenda kuwa miliyoni 6 ovayo kule statement nze sente zambuze oba bangambye mikono gye nakozeseza mifu n'atavaayo ngera soka kubuuza waawuliddeyo yenna candidate eyazze ku kitebe kya national platform n'akola statement nti baamugyemu oba ne yeekubira enduulu kubanga bagenda okujja baba bamaze okuinforminga nga bakola investigation baba bali okuinforminga kitegeeza you have to consult the party or you have to get lawyer to escort you naye bonna tekuli yavuddeyo banoonyerezeeko have they come to the party headquarters to file a claim tebanagenda kola kintu kyonna kitegeeza bano bawiringi baya ne bawiringi seera so tuli mu system ya wiringi baya ng'agula bawiringi seera tebasobola kutegeeza na kitebe nti bakino kiri ate oli mu kiri bubi nti buli muntu yenna kati ali mu kalulu bantu banoonya kalulu okitegeera tuli mu time ya wiringi baya wiringi seera oli akutte miliyoni 10 azeetaddemu yeesimbyewo bamugambye gwe tukuwa miliyoni 1,230 ajja in fact kanayo kachibadde be bamubuulira ne script byagenda okwogera mu public omuntu ng'ategeera ng'oyagala ekibiina ng'oyagala enkyukakyuka the moment bakusamoninga you have first to consult your lawyer or to consult the party mwalabyeko video yonna nga kubavudde mukoloko ya consulting the party kubanga general secretary oba baloya w'ekibiina bandi bakola press conference bagamba okusinzira ku kigenda maaso tufune complaints bakandidate baffe basukka mu 10 balina the same complaint electoral commission mutugamba ki there is no even one has come out to say so it's all about winning buyer and winning seller due to what due to poverty bana abantu babaavuwaza ne balika amakasala kubo nga kibalina chance ya byabufuzi kulunda kwetunda ng'agula wali kubanga agula ate yabaavuwaza kati yakozesa opportunity eyo okuba nti sente azina at his own disposal ogula abo abayina okugulwa sofa nkubuuzizza walabyeyo omuntu yenna yazze ku kitebe omu 2 3 4 nga balina joint bana same case nga batadde press conference n'ekibiina nga kiba backinze to find out kuba kyekibiina tekisobola kuva mu bbanga kola kintu ekyo nga abali ba concerns people bavuddeyo kwemulugunya but buli omu asinzira we you see according to electoral commission informed me that my signatures were not okay so have been withdrawn from the race. Even I've been suffering from the financial problems, so I can't continue with the campaigns. I'm withdrawing, so I'm very sorry to my supporters. The statement is about the same statements. But the statements is after being paid. Abasasula yawa statement is okora.
ne bajja ne bazikola gwe nkubuuzizza ekibiina kya national platform tekisobola kuva mu bbanga nga tekifunye ba complainant wabula ba complainant buli omu ayimirira mu kasengeke wakolera video kubanga willing buyer waali system yogenda mu kalwako amazima takaagala akimanyi nti he can compromise the people because they are poor ajja neseraga ozitwala batozitwala so yeyo banange president alimo trail information nje wawadde eno video eri crucial nnyo mu gitambuze bwensoka kuwa nombanjo na mukama bankumire tudde tugobere campaign trail president weyasuze mwalabye mu Serena ebyabadde byonna mwabirabye weyasuze bwe tubagamba nti Uganda yeetaaga enkyukakyuka mudda mu kuseka bwe tubagamba abantu bajja mu Kampala tebaagala kuvaayo nga mudda mu kuseka imagine bwebanga ye best hotel yabaddewo mu katundu omuntu bwajja Kampala asobola okuvaayo nkubuuza president weyasuze bwebanga yebadde best hotel wa best room wa best lodge nga ye mu katundu ako omuntu bwajja Kampala asobola okuvaayo bulijjo mwebuuza lwaki abantu tebaagala kuva mu Kampala because gye bava wabi si wabi nti baagala wabeere wabi no those people were neglected were neglected by the system enkya bwe nabanzize ngenda kola program ng'esinzira ku video abasajja abalaba gye mwalabye ejjo maama we ng'afudde ngenda banyumiza story mujja tegeera ensi kyeki enkya video ngenda okola egenda kubesinga kuri yo story nga besinga ku video abasajja abalaba gye yafulumiza byabagambye nti yafulumiza miliyoni 6 eza euro teziri miliyoni 2 no sente nyingi zinjirako mu miliyoni 15 plus yabadde anoonya mutima gwa maama we w'emyaka 8 asobola okubanga waali kati gwe kafenyere bbuga lya RBC ng'olina bode organ failure nga n'omwezi tosuza kakadde will you manage the situation in Uganda oli basajja balaba yakugambye spendinze miliyoni 6 eza euro nene kigaana nenga that was a big lie information engineer ganti yaspendinze miliyoni suka mu 2 eza euro bamuferedde South Africa bamuferedde UK bamuferedde Germany nchiddamu basajja bala batakulimba tiyagadde babuli ya facts bamuferedde South Africa bamuferedde Bungereza bamuferedde Germany sente ziri mu bukadde bwa euro obusukka mu 10 plus olwa maama we kati njera kubuuza gwe mwanyinaze kananase kapaapali haliko TikTok atasobola kwogera ku nsonga za ggwanga ku health system osobola okufuna miliyoni 6 eza euro okujjanjaba maama wo. He said 22 million euro yabalimbi sente empitivu ze bamufeze nkubuuza kyali wange olina sente senga omwana oba mukazi omukwano gwo afuna ekimu ku kizibu ekyo oli ku TikTok oyasaamiridde oyogera ebintu by'ekisiru nga health system Uganda nfu nengo osasula omusolo wadde toyina tini namba buli kintu kyonna kyogula oba osasulidde omusolo sente ezo ziragawa muŋŋambira abavubuka abira ku TikTok okudda mu kebera amabina obina bw'abakyala okuzina challenge biki tuli muri yo life kati era teri agenda bogera bigambo bino mwe mulina biyogera fe tubayambako buyambi ate teri kino manga nkusiri etayina wadde ekijiko ky'ettaka etayina wadde wekalubanga ekyapangisa nga n'abaana tebasoma tayina na mulimu wabula state emu obusente okujja okwasamirira ku misleading abantu mbuze siri mu politics tankwatako nga bwalwala wana akataago oba alwadde syphilis oba gonorrhea oba afunye mukenenya ng'empeke gavumenti eno zimugula nga tasobola zimugulya ng'ali awo asinika ebinyo politics tankwatako nze era tebinkwatako bwalwala balina mutwala kiruddu
ani avunanyizibwa ku kiruddu government bwana balina muntu wana Kawempe ani avunanyizibwa ku Kawempe government ani avunanyizibwa ku Mulago government ku ssente zaani ez'omuwa omusolo video ngenda jiba encha program jengenda okukola egenda kubeera ku real facts ku health system ya Uganda nga ngenda kubesinga ku video abasajja balaba nkugambye gwe kyali wange osobola okufuna million euros yagambye mukaaga ne the fact is ziri million 22 bamugambye tekisoboka lwaki bamugambye tekisoboka bamugambye bati bamugambye yes you have money at your own disposal but according to European standard the health system of Europe we can't afford to treat your mother because she's already overaged. We can't. System ya Europe yonna omuntu waweze myaka 8 obera off layer ne bamubuuza oina amama wa dane health insurance nga mama taina atabanko na health insurance nga health insurance yabasajja balabaze sente zili zalina ewe mu kuguli mu andachi health insurance yabasajja balabajja dalina ku mama we no lwakubanti video nayagadde kola ya sawe nengenda banyonyere kitu kimugenda kitya abasajja abajamali babuzayi basajja balaba nti mama wa ina health insurance tajirina Namugamba so what? In Europe, tuina uniform system. Nti omuntu watayina health insurance atenga ali above 80. Tetusobola mokola ko organ transplant ne bwokolotya. Nenga ye basajja abalaba binyonkondo bifekera tonye moli health insurance amanyize sente zili zaine zili mu baruke mu dola mu poundi mu euro mu kasi za Uganda ziwunya n'okunya ye health insurance kuba bwafuna mwe ekimuluma nga akwata ticket nga agenda balina diplomatic passport nga agenda Germany nga bamujjanja nga akomo kati nga aleka enkwezenge ziri mu Uganda wansi mu constituency ziga our man kubanga yasobola okufuluma gogenda bagenda kujjanjabirawo nchidam luwanirire gwanga lyo ngegwango telinako wakulwanira nja kulwala nawe nkyogenda kulwala nchidam ngenda kulwa nawe nkyogenda tujjanjabirawa Mulago wali eddwaliro teriri eddwaliro fu amalagala mafu agali ku market ompulya bulungi nnyo bwoweze emyaka 8 oba 7 obera off layer enkoko zibayita off layer zimanyi kinoonyerezeeko oba tokyali productive mu Europe bino sibagamba nti mbajerega the moment okulokinga emyaka 7 ku 8 mu Europe oba tokyali productive tokyava musolo tokyalina economic activity yonna gyokola government yeyina okukulabirira mpaka lwofa bafa nnyo ku baana bali myaka 5 okudda wansi basobola muwa body transfer basobola muwa okumukyusa omusayo mukyusa ebitundu ebyomubiri byonna ne kasitosukejo obeera tokyalina you are off layer tolina kyogasa gavumenti okitegedde bulungi nnyo enkya ngenda kubesinga ku video eyo okubakolera live ndyoke nkusomese gwe komole lyali yabeera ku TikTok ng'oyasamiridde nga tomanyi buvunanyizibwa bwa gavumenti tomanyi buvunanyizibwabo nga tomanyi buli kimu kyonna kyosasula omusolo kirina okubeera mu ggwanga eyo video ewedde mukama bankuumire mukyala na nnyongo n'onsenywa tonnatuuka nkutumiddeko mukyala na nnyonga ndabula mukyala Evelyn baagala omugezi mutumiddeko ne bakomedi bona bali mu America bye mbagaye bannaye sivumye muntu mbagaye bituufu muba temukyali mu kasozi emyaka 8 oba tokyali productive mu system y'abazungu kuba tebajja kufuna musolo
gavumenti eva explainingako sente